Ono ye mukwano gwange gwe nabasuubiza okubalaga bwe tuwangaalaganya ebbanga era bwe tuyise emisanvu egitabalika n'olumu landiroodi yatukasukirako ebintu ebweru nalowooza nti ono agenda kunjabulira si bwe gwali yanzizaamu maanyi era nangerera yaawoko n'olugero nti sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde. Ebigambo bye nabitwala ng'ebyamakulu okutuusa Guluddene lwatugonnomoddeko ekkula ne tufuna enju ey'amaanyi awamu n'oggulayo kamotoka akatuyambako mu kuddukanya emirimu. Kye tusinze okwekwatako mu mbeera eno bwe bugumiikiriza, okwesigaŋŋana ssaako na buli kimu ekituteganya ne tusalawo okukyolekeza butereevu mu mikono gy'omutonzi. Kansuubire nti naawe omuwuliriza wange omuntu oyo omulina eyasalawo okutuula n'aguma n'amanya nti omweyogereze takusuuza kayanziko. Jamii Radio Uganda.